abakadongo kamu twegattira wamu mu kabinja ako pressure group gye bayita agali awamu naye nga tuva mu kamuta nga tuli bayimbi bakadongo kamu bo bakadde baffe waliwo ne bannaffe abalala bonna n'abayimbi n'abato awamu n'abakulu nga tuli wano nga twemulugunya ate era nga tuli tuwa ekiragiro eri yugatune abatandika okukozesa ennyimba zaffe ku mikutu gyabwe olw'okuba nti balemererwa okutuukiriza tetutegeragananga nabo okubaguza nnyimba zaffe era tebatusasulanga so tuli wano okubategeeza nti bave ku nnyimba zaffe okubonaku lwaleero n'abayimbi abalala waliwo abataliwo nga muzeyi Ssebale tuusa eddoboozi ku lulwe n'abayimbi abalala nga Mathias Walukagga muzeyi Mukabe naye tali wano naye era ntuusa eddoboozi ku lulwe ne Jack Kizito n'abayimbi abalala so tuli wano era tusinzidde wano ku yugatune oluvannyuma lw'okutubuzaabuza okumala ebbanga eddene okubategeeza nti bakome okuzanyira ku nnyimba zaffe ku bitone byaffe kubanga tebabisasuliranga nekirala ennyimba baziddamu bubi ebaddamu tebyanyuma si tebategeragana naffe n'olwekyo eteeseganya egaanyi bave biyiye byaffe bebasalawo okuyimirira bebalonda okuyimirira mu nteekateeka ey'okutambuza ennyimba ku mikutu ennyimba ezakadongo ku intaneti era beebo abakiddukanya era be baali balina obuvunanyizibwa ku nsimbi ezo ezaali zirina okuweebwa abayimbi naye obubonero bulaga nti nno bazikolamu byabwe tetujja kugamba nti bazikuba kivuga bubi nnyo naye baleka bazikolamu ebiki ebyabwe kuba tezasobola kuzituukako okwalibadde ngaokozituusaako batuwaayo kapaketi ne bagamba mugende mulyemu nga ne krisimansi netera okutuuka mugende mulyemu ka krisimansi mukomewo tukwatagane twogere wakajja wano emirundi egiwera 40 tusobole okukwatagana nabo tusobole okuteeseganya nga batusasule naye kirabikanga nakyo kikoze eki kigaanye kubanga yandikusasudde bwakwekweka kati ate olwoba okyayagala ki kimanyiddwa nti ofiisi ya Kamu indi era ekulembera omwami kikofiira naliko awo olumu ku ofiisi nga musayininga abagamba sente mugenda zifuna lwaki sijje muddukidde byonna twayitayo dda twakajja wano emirundi egiwera 40 kati byonna byoyogerako twabiyitamu dda ne tuvaayo n'enteeseganya gye twatuukako ensonga lwaki tuli wano naye ne batuddukako ne beekweka tekinayo tubajja ne bwe tuba kati wana amusimu tebagakwata naye pulezidenti wamwe kikofiira twatuuka ekiseera ng'ate mu nsonga zino takyetaagisa era netukkanya ntakyetaagisawa mu nsonga zino zetulimu waliwo bigambibwa nti omu ku baalya sente zaffe oba nti ye omu ku balya sente zaffe anti bwe twatuuka wano bye twatuukako byalaga nti biri byonna byonna tubireke tubiringe ne baluwa ne bano bennyini naye bano bennyini ate kati twogerera ne batuddukako ogeze n'ayogera ku nsonga zakugamba waliwo entegeragana gye batuukako yali alina okusasulwamu naye tebagituukako namwe ezammwe bazibaggyeko waliwo abayimbi be baziwadde baziggyeko balina olwedde omukutu balina omukutu bagulawo era naye ne mukuddamu kwazo tetwategeragana kubanga omuyimbi oba olina okusigaza right okumanya nti kino kitambudde naye tetuzina akasisi yonna nebazirinako kati ate nga tetukantegeragana yakuba nti tubawadde obuyimbi amanya ganze matyayo matata w'abayimbi nga nembire bazeyi bannange wano Sauda batera nakakawa amatiya akakubirizi abamu bwe batugamba nti tugenda kuwayo ennyimba batwala mu studio netuzeddiramu nezitwalibwa mu yugatine baziwanyise nadda naye tetufulangayo kasente konna era nga ono chairman waffe bwagambye nga 24 December batuyita natugamba tubaweeyo ka Christmas package kutwakoma ne batambuza abazeyi betulaba abamu tetusumagirira na wano tusiiba wano tebatuwangayo wadde akasente batulimba limo bangeri yakivubukavubuka waliwo akavubuka akamu oba erinnya lyako limbudde mu mutwe naye yeyagala nnyo tamanyi nti naffe tuli bantu abayimbi nadde naffe ate ng'ebbanga lyetuyimbidde omukulu eyatuwa ssente yali ayagala tukyuse ku bulamu bwaffe
naddala fe abakadongo kamu kati mu kifo ky'okubukyusaako abamu tulwadde n'okulwala kati nga mutabani wange Ssebategulo twasuze wano naye an'amaanyi agaza okukagagezezaako kwala omutekamotoka naga nti nze mu lugendo eyo nga gyetuli n'agamba nti temugende eyo natukomyawo omu ku bakungu ba yugatiyoni abantu bwe bagende Kalamojja bajulizibwa nga bajulizibwa ddeewo mwami gwe bayita ddeewo nti bakomewo eno tukomewo eno ku yugatiyoni tukwatagane n'omukulu gwe bayita Mugisha ajja okumaliriza ensonga era mu butuufu mwami Mugisha yajja n'atusinkana okutusinkana ebintu byonna byonna bye twayogera naye yawuzuka atukuseeko tetuddangamu kumulaba ne bwe tukuba essimu ye yagitwala ate nga baatugamba tujje tukwatagane naye era yatuyitayo wa ne wano we baatuyiseewo ebbanga abayugati ne batutawaanyiza wano tutambudde enfunda n'enfunda twava e Kalamojja ne batusindika eno nga kye tuzze wano batusindise tufune ssente tutambudde wano emirundi gyonna wano twakasulawo ennaku 2 paka lwe bajjeeko amasimu kati tetukyabawuliziganya naye abayugati kyembagamba olimba olwange olwakaalo ka Buganda muluggyemu ebidongo byammwe sibyetaagamu ndi musajja munaku mundekera oluyimba lwange saatandika nammwe natandika nzekka muve ku luyimba lwange n'abaana bange babagobera registration sirina ssente zibawaayo muli wano mutubonyaabonya muve ku luyimba lwange ani yaluddamu olulwo yugatiyuni baalukuba ebidongo nga biringa bya sekitulege sibyetaaga munjagala oluyimba lwange nga bwe lwali ennyimba za yugatiyuni Ssebale ne baluddamu mulimu ezaffe nga batugambanga gwe jangu olweddiremu ziri ze bazzaamu abantu balondangamu ne bagaa muzeeyi luyima olwo twagala guna neeno muzeeyi yaddamu abatusooka mu kintu kino bakola ebyabwe ne bamala kati essaawa zino omuntu omu n'asiima bafune mu byabwe kati gwe nojja ne bakwasa olukusa nti ebyabwe bye babaweereza birina kuyitiramu gwe bibawa ate gwe n'okolamu bibyo notaliko bbavuula n'abatambuza wano twasuze wano n'abazeeyaalo nga be batuyise wano kati nze olwaleero tutuuse ne twetamwa ffenna abali wano n'abataliiwo kuli meeya Bukaabya Sibata twetamiddwa ne tugamba nti abo abakozesa ebiyiiye byaffe mbuba yugatiyuni tetukkirizangako kubibawa nti babiteekeyo embeera yali enti Kamuta yatuyita netugamba mukwate akasente ka Krismasi kano yugatiyuni ekabawadde mukalye naye mukomewo nga Krismasi ewedde tuteese buli muntu bamupime okusinza ku buzito bw'oluyimba lwe bamuwe ssente ze lugende luddibwemu oba yalweddiremu kati okuva we twagiraawo bo baagenda ne balaga abantu nti batusasudde n'ennyimba ne bateekayo ze baateekayo kati ekyo kyekirumya abayimbi nti oli abalagana basasula kyokka abayimbi tebafunanga na 10 yugatiyuni etuuse okubagamba mujje eno tubayambe ate nayo netufuula abatategeera tufiiriddwa ebivvulu najjo twasuze wano tetulina bivvulu bye twakoze tetwayimbye tebasobola tuliyirira mabega ate nga nebiyiye byaffe bye bazanyiramu ne tusalawo olwaleero ffe tetubabanjiza expenses zaffe zetukozesezza byetufiiriddwa babireke naye tebadda ku biyiye byaffe nabo bayimbeko bayiye ebyabwe mubiteekeyo nabo babiddemu kubanga agreement na yugatiyuni wabula yugatiyuni olw'okuba yaweebwa obuyinza okutukwasa ebyaffe tugiwe ebiyiiye owulira biddemu tubifunemu si ye yali etusasula yo yakolanga batumwa waliwo omukyala aweerezaawo ekibuuzo eggwanga likitegeere yugatiyuni okujja okufuuka ekitongole ekiwulirwa nti yugatiyuni kyatandikibwawo bayimbi ba Kadongo Kamu mu bufunze wano muloko dawuni buli muntu akimanyi nti twafuna ebizibu ne tuddukira nnyo eri General Ssebale kuba tekikyali kyankiso kubanga abayimbi batukwasa kati ne tumubonyaabonya nnyo nga ffe abayimbi ba Kadongo Kamu n'agamba naye mbalaba mu ssente naye sisobola kubagabira ssente n'afuna abakugu bo bennyini n'afuna abakugu n'abanoonya n'agamba abayimbi bano mbalaba mu ssente musobola obbakolamu omulimu bo kennyini era n'akolanga omusingo ne yeeyimirira ekitongole ekyali tekirina kye kiri ne kyewola ssente ku lw'abayimbi ba Kadongo Kamu
sente ezo okuva lwe bazijjayo bo bennyini balinganga be baziwa abayimbi ba Kadongo Kamu bonna basigalanga bwe bali okuva lwe bava mu lockdown ebivulu tebikyafuna bateeka tebafuna poliisi yafuuka kizibu n'aba Yugatuni Yugatuni yafunwa twafuna omuntu atulumirirwa nga ffe kuba tekikyali kyankisa eggwanga lyonna likimanyi nti genosala ayagala abayimbi owulira nanoonya abakugu ne bavaayo nti ffe kuba yanoonya abakugu bonna ne beesobola nti ffe tusobola okuyamba abayimbi ba Kadongo Kamu naye tetulina ssente singa tufuna omuntu atweyimirira ne tufuna ssente tusobola okubayamba ennyimba zaabwe ne tuziteeka ku platform ne bafuna ssente ye ne yeeyigimirira Yugatuni ne yeewola ssente ng'egenda kuddukanya mirimu gya Kadongo Kamu naye ennyimba ezikozesa ssente nazo zennyini yazirya ate n'ennyimba ezikozesa baziwa abayimbi abalala ne baziddamu bubi tebatwebuuzaako ssente zennyini bazirya ennyimba bazikozesa kati tuli mu bbanga amakulu kankinyonyole bulungi mumpuliriza ekintu kino kyali bwe kiti omuntu oli yayagala okuyamba ffe yatweyimirirayo ffe tujjeyo ssente owulira baziwa abayimbi mumpulira ssente nga zirina kugibwayo ziweebwe ffe abayimbi ffe tukwatagane ebiyiye byaffe tubiwe Yugatuni nga kampani ebitambuze nga buli luyimba lweteeka ku kitimba omuyimbi alufunako ne Yugatuni nekola ki Yugatuni yalina kubawo nga kampani naye kati twagenda okuzula ssente bwe zaava eri ate Yugatuni ze yakolamu kampani bw'osobola okujja ogula emmwanyi ewange ate ne mmala kuwa ssente ezikola kampani ekyuma ky'emmwanyi kati Yugatuni tulinga abagiwa ssente ekole kampani ate tufune etwale ebiyiiye kati twagala ssente ezo nazo bazituwe kuba zajja kuweebwa abayimbi ffe tubawe ebiyiiye oba si ekyo bave ku biyiiye abalabe ba TV zonna salamu aleikum amanya yenze Haji Kaziwe Kapu abantu aba ba Yugatuni bannange kibali mu kugamba nti nno bave ku biyiiye byaffe batuwe ssente zaffe kuba tebakyasobola bivaako gye beewola ssente bateekayo ennyimba zaffe ng'omusingo bo bennyini kubanga ssente bagenda ne bazifuna ne bateekayo ng'omusingo microfinance nga bakutte ennyimba kuba babuuza omusingo kintu biibino ebiyiiye by'abano gwe musingo ne babawa ssente empitirivu ate zonna ne bazibba ate nno eza Kadongo Kamu ate nno bandiriddeko obuli naye babbira ddala ssente zonna ne bazitwala ssente zewalaba bagamba nti bali mugabira abantu bagamba tufunyeyo ka package muyite mu zonna ne bazirya bwakye ne ziggwawo wabula gye zaava ndo zamanyi ziri eno zikola mirimu naye twagala baali bajja baziwa abayimbi kubanga be bajjeeko ennyimba ziro ziteeka microfinance ng'omusingo tubakwate ennyimba ezo batandika oziwa abantu nga bazeddamu abantu abazeddiddemu zigende ku social media ku platform ez'enjawulo ziveemu ssente ezo ziddeyo naye bo kye basooka okukola ate kwekubba ezo zennyini ezibaweereddwa kwega ekifo ky'okuga tugee tusiga ate ensigo yennyini gye baalya kati n'olwekyo tubakubiriza bwe basente tebazirina ne microfinance mmanyi kati TV zino eziraba musingo gwe baba watte bano tebagusasula tebaguyinaako bwannanyini zakuweebwa ffe bayimbi bo balyoke batandika emirimu gyabwe nga bwe banaagikola obumbi obwire bamuwulira bo bwali buteeketeeke nga buli omu amaze n'okufuna sente zalina okufuna nga ziri ku lisiti kukyusa bano bonna sente bwe zaava twaliwo nga zigenda okufuluma bamuzeyize balina okufuna feze tulina okufuna mu nnyimba zaffe mu ngeri enteeketeeke nki ennungi obuwumbi bumeka ennyimba 40 zazisooka okufuluma lwe kubagatteko ennyimba endala ebisigadde byonna bye boogera oba obuwumbi bakolako ki zonna ssente baba babbanzire kubanga yazituwa eyazeewolera banaazibawe yazibeewolera kuziwa ffe abayimbi abali wano bonna be mulaba n'abataliiwo era ng'ennyimba zekinosasula ssente yazeewolera kuziwa ffe nga boonoogamba example nyangu nti ngula ekintu kino nkikusuubulira ogende mu katale okikole ki okitunde kitegeeza baali balina okukwata ssente zino ne baziwa bwe basuubulako kye bataakola bo gye zaava okusinziira bamanyi nti zaatuuka baali balina oleeta obumbi bubiri bagyeko buli omu Ndugga ani buli omu afuna ezize kati bo bakwate ennyimba aba Yugatuni
bazikolemu bye baagala bazisse ku mikutu naye nga ku mikutu ezo kwe gigenda buli 100 omuyimbi asigala alinako percentage nabo bafunako n'eri gye bajja sente wagendayo gye waliwo abuuziza omuwendo gwa buli luyimba so oluyimba lwabalibwa obukadde 45 buli luyimba ku nnyimba 40 wabula nga tulina okwongerako ku nnyimba endala batwongerera sente ezo tumalewo obuwumbi bumeka obubiri obwafu bwali butunaye bwabbibwa tetumanyi kiddako mwayite mumaze kukanya sente ezo abalabi babuli titi tukwogerera twagala nnyo okubala musa okwongera okuba kukuluma okutuusa okukuluma kwaffe gyemuli nti bino byetukola tubyogeza bulumi bino bufuuse okuba obulyaza amaanyi wabula bubbi nga bakozesa ebyaffe waliwo okutegeregana nga bannange webazze bakikola bakirambika eri abalabi naye aba Ugatunes abaaliwo nga kayungirizi wakati wa sente gye zaava n'omuyimbi batugga bubbi n'okutuusa olwaleero tebannatuwa sente ate nga ennyimba ezo zaaliyo n'okuziddamu tebatwebuuzaako tubeerewo mu kuluŋŋamya kuba situwafa okuddamu ennyimba situkirinaako mutawaana naye tuluŋŋamye abaziddamu naffe zennyini zeteddiramu ebidongo situwafa tebatuwa mukisa tuluŋŋamye nga bwe twateekateeka nga tubitandika n'okutuusa olwaleero twandigumiikiriza byonna ne bigenda naye ate tebatuwadde sente n'okututambuza okutuuka olwaleero nga tubanoonya situbalaba eyalemererwa okutuusa ne tulabira ddala Ugatunes gaye Kamuta nakyo kyejjeyo ekijjeeyo ate kati naye tulaga nti kyenajjayo akitonotono nakijja ku bano kati bututuuse ku bano ate nabo batwekwese mulimu abayimbi abali mu Ugatunes Kofiira naye muyimbi ajja tukaddiide mu kuyimba kuno batuwese baguza ennyimba zi Kofiira muyimbi wamaanyi naye bajja kutegeragana naye naffe tubeereko obulungi tukoleredde era abaliwo bava ku musingi gwaffe sente twagala sente yatwetika n'atuleeta wano ye yatuleeta wano n'atuddukako agenda kubawa nnyimba kizo bafa abamu eriyo oluyimba lwe basobola mu omulenge kyeyamaani wammwe oba batwala kikofiira ali ludda wa mu nsonga kati ekyo kamala okukikunnyonnyola kati wabaawo gavumenti zebayita local government tekitegeeza nti kawo bwalya sente oba ani oba chairman we rose 5 nga bagamba chairman wammwe batuuzemu abazokkayana ku lw'oluguudo nga temuzze naye bw'aba abeefuulidde nga naye yeegasse n'ababbi kitegeeza mulina okwekubira enduulu nga mu kinoomu kitegeeza bonna tuli bubi manya gange nze Matiya Kakumi neddira nnyonyi nyange naye okuyimba kuno kumbonyabonyeza ebbanga kwange kubanga endongo nagiyiga mu mwaka gwa 66 nenfulumya oluyimba olwasooka 7 mbonyebonya okuva eyo abasooka okukunyaga baali bayimba tebasooka okugula ennyimba zaffe amayinja gemwalabangako oba mwali kugulamu koomu nga zikola kakati n'okutuusa kakati tubonaabona ensonga zonna muziwulidde ezibadde wano ezituleeseza okukuŋŋaana wano nammwe ne babayita mumanye nga bwe twenyumidde nze nkaddiye nina bazzukulu bange bendabirira basinza kubalekera baana nabo bali mu bizibu byabwe ate era n'abaana bange nina okuba nga mbalabirira wadde nkaddi kubanga nakola erinnya ennyumba zange kubalya nabo kuyondozika okuntambuza nze omuntu omukulu yinkanidde wano nontambuza nesulawo nenaku 3 namba ndi wano mbona banimbye naye kyewunyisa nnyo kubanga ffe ku mirembe gyaffe tetwalimbanga muntu yenna omuntu nga ofaayo okulaba ngaomubuulira agamazima agasembayo naye abaana b'omulembe guno baba badde ki
ne batulimba ne tujja ne tutula ennaku 3 n'olunaku lwajjo baatugulirayo emmere ndowooza nga bwe baleese emmere ndowooza bategedde nti tuli wano bajja kujja twalinze paka obudde bwe bwazibidde ne tukeera ne tuva mu maloogi eyo gye twasuze ne tukomawo wano nabuno obudde bubuno buziba tebalabikako bandibadde batufaako nga bwe mbabulidde ndeese omulimu guno ngulinamu experience kubanga omulimu guno nagutandika okukola nga ndine abayimbi bannanga abakadde takyajjukira bulungi nga Charles Sonko oba mumumanyi waliwo omukyala Frida Sonko yayimba olupapula si mupiira welunanuka naali gwongeddeyo abo bonna be bampa omusingi omulaba gunatuukako okutuuka kakati nyinsa okumanya naye eyo yonna twatambulayo kyansanyuse nnyo nabeera e Germany myaka 7 nabeera Switzerland myaka 2 nabeerako Barcelona nabeera Madrid nabeera Valencia nabeera Kassel baganda abange abaagalwa ekyamaze ensonga abasinga bakikwekako okubeera Uganda weewaawo tulina ekisa naye timaali kankomaawo tweyanziza musajja wa Kabaka kyetusinga okwetaaga ennyo era n'ekituli wano nga tuli mu kukukuluma okw'amaanyi abakulu baatuwa ssente nga bategedde ennyimba ezaffe ez'Akadongo Kamu ziteeka okutambuza ensi eno kuba zezibuulirira ne bazitwala ne bazituwa naye aba Yugatuni twewuubye wano tukooye batukoze buli kimu tukoze endagaano nabo buli kimu abazeeyi bano kati muzeeyise batawano bamugyewo nga obulamu buweddewo kumusuubiza bisuubizo nga tebituuka nze oluyimba olwange olwakaluka Buganda baluddamu ne baluddamu bibi nnyo ebidongo nga bibi nnyo saagala nabbiwulirako balina okutwebuuzaako ssente baziremedde kyetuvudde tusalawo ffenna awamu ng'abayimbi ab'Akadongo Kamu bave ku biyiye byaffe kuba tubanyiza ssente baganye kutuwa ssente n'omwana ali waka bamugobye registration we 6 sirina ssente basajja abo babi nnyo. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Kaziwe Kapo tubeddeko wano ku kitebe kya Yugatuni nga tuzze okwemulugunya ku nnyimba zaffe ezikozesebwa ze baatwalira ziri ku apu yaabwe ze bakozesa ku social media nga tezisasulwanga. Tuzze wano kwekubira nduulu nti ennyimba zaffe bwe tubanga mutandise twekweka enzikirizaganya muve ku nnyimba zaffe naye ne ssente ezaabaweebwa mujje muzituwe tezituuse mutwekweka mujerega bujerezaale n'ennyimba muzikozesa kyekitukuŋŋanyisiza wano bangi bwe mulugunyako era mwagala bakole batya Yugatuni kampani nga bwolaba ebitongole byanga YouTube be batutuukirira ne baga ennyimba zamu tuzaagala ne tulamuziganya n'omuwendo gw'essente ne bagufuna ne ziva gye zivudde kubanga bakwata ennyimba zaffe ne bazisinga microfinance ng'omusingo ne babawola ssente bazibadde bazitutuukeko ssente ezo tezituuka. Kati singa balaba tebakikoze muyina teekateeka ki ey'abantu bano? Tugenda bawaabira sose bawa warning singa bakiremerako omwezi gumu tugenda bawaabira mubawadde nsaleesale ya mwezi gumu kimpeko mu statement mwezi gumu bwe guggwako tugenda bawaabira kubanga ennyimba zaffe bazikozesa niwe tulikula ku mikutu gyabwe era gyeziri basasulaani. Mulinga bameka? Tuli abantu bangi naye abasobodde okwekubira endu tukyalinga 3. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share and hit that bell for more truth videos.